Muganda wange gwe angoberera nkwebaza okubanga werekereza obudde bwo okubeera ngoberera. Nze Muzungu David owa Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Nkusaba nti subscribinga kona kadao buli notification obeere ng'osobola okubanga ogifuna ku TikTok, unfollowinga, commentinga, likinga, sharinga ne ku Facebook nayo bwe gutyo commentinga, sharinga n'ebirala era obeerenga obikola. John Bosco Muzaale leero gwe tuzze tutunuulire oluvannyuma lw'okuteekayo video ku YouTube, ku Facebook ne TikTok nga mulimu oluyimba lwa John Bosco Muzaale ne Ssenga Justin Nantume. Abantu bazzenga beebuuza Muzaale yaani, Muzungu Muzaale yaani, abasinga tebamutegeera, naye kwegamba nti ngenda afiisaayo obudde mbakolereyo video nga njogerako ku John Bosco Muzaale oba oliawo musobole okubeera nga mumutegeera. Abayimbi bangi gye bali naye ng'oba oliawo temwabategeera. Kati n'omuyimbi gwe nsinga okubeera nga nyumirwa bamuyita Franka Kavuma ne mukyala we Robina Nakimbugwe. Yankubira oluyimba baluyita Ensi Etufundiridde. Oluyimba olwo lwali lwogera ku siriimu naye ate lwayitirirako ne ku ziri tasofu n'akalambe. Basudde awo ng'oyinza n'okutula omuntu ogamba otya oli mulwadde nti bamusaleko akagalo ka nnaswe n'ennyimba endala. Kati oluyimba lwali dansebo nga ekyamazima lwalina omudigido nga n'oba obadde mu mbeera lusobola okuteeka mu mbeera ate ey'okusuubira nti naye okusanyuka mu nsi gyekuli. Kale John Bosco Muzaale gwe tugenda okutunuulira, naye waliwo n'omwami Nkuubi Ssame naye yanyimbira oluyimba baluyita Enkulu Tenya, yali akwana muwala wa ssomero. Oluyimba olwo nalwo lwanyuma Livingstone Ssekabembe n'abalala. Waliwo no Makumbi ow'Emityana, abasinga baali bamanyi Prince Jopo Kafero nti yali ayogera ku Makumbi ono Mark Augustins. Kale olunaku olwaleero wendi okubeera nga tutunuulira ku John Bosco Muzaale yaani. Sabo bino bye bijja by'omugenzi John Bosco Muzaale, erinnya lye Ntaana. Ntaana ye n'ekyalo bakiyita Bugadu ku kkubo eridda e Nampaanyi. Ebyo ebijja by'essebo ne ddeeti obuzaale byonna ku ebiri ku Ntaana bikwatiddeko byonna kuba obiraba. Ntaana sinnongoose bulungi era biba yeetaaga okuddaabiriza okusinziira ku bbanga n'ebyeruddewo era obusobozi leka tebula obulungi bujja kuva eri mu endowooza teekateeka bw'ebaawo. Maama akaddiye tasobola kwogera bulungi. Maama mugonvu myaka mingi ate yafunamu obukosefu eri omubiri ntuka okugulu. Omu ku Uganda naye bijja bya muganda waabwe naye yafa. Oyo muganda waabwe, muganda wa John Bosco yali omuyimbi, oyo naye yafa. Bino bijja ssebo byenkulaga nayo bijja. Ono ye taata waabwe, taata w'omugenzi naye yafa. Naye taata w'omugenzi John Bosco Muzaale, ono ye taata waabwe yeri abazaala. Nebijja bya taata waabwe. Ye taata waabwe. Taata waabwe oyo. Eyo ennyumba ge maka ge babeera maama waali
ennyumba kale John Bosco Muzaale yani John Bosco Muzaale erinnya okusinga yalikolera mu kibiina kya Matendo Promoted Singers era be bamu ku baana abaaliwo mu kibiina ekyo nga kitandikibwawo omuliga Lord Fred Sebata nowewe Pros Nabigumira Nanyiti Sebata naye lino erya Nabigumira lyajja luvannyuma around 94 nga bamaze okuba oli akubye endimu ennyaze ono n'ayanukuza oluyimba ebigambo tebita ndowooza by then Pros yali mu kibiina kya Nantalabika Guitar Singers kati John Bosco Muzaale ye y'omu ku baana abatandika ne Lord Fred Sebata ekibiina kya Promoted Singers jjukira Sebata ye yava mu kibiina kya Kadongo Kamu Super Singers eky'omugave Matia Luyima naye nga erudda lweno ye John Bosco Muzaale yali ava wa Wile Mulwana Mukabya mu Talanta African Singers najja na yegata ku Lord Fred Sebata era John Bosco Muzaale bwatyo yafiira ku myaka gyali 31 yazaalibwa 1909 nagira nafa mu mwaka gwa 2001 yaziikibwa ali Busaana naye nga John Bosco Muzaale obuzaale bwe mwana musoga azaalibwa Bukungulu Namwendwa ekisangibwa mu Kamuli District yazaalibwa omwami bamuyita Elia Case Muzaale kati mugenzi naye nga Elia Case Muzaale mugenzi maama we ye waali akyaliwo naye kati naye agonderedde Lovinsa Kisakye agonderedde n'omubuuza kino ebiseera ebisinga kyasinga okutegeera nti Muzaale yali mwana we Muzaale baazaalibwa abaana baali 10 abalenzi 6 n'abawala 4 obudde buno basigaddewo 7 nga ina abamu ababiri bayina ekkanisa awo mu bitundu by'ebweyogerere era nga bayimba n'okuyimba ndooza mu maaso awo ngenda kwerekereza noonyeeko ku luyimba lwa John Bosco Muzaale lumu olw'abaganda be mu lulabeko then n'abeera ne muganda we omulala era naye ayina ekkanisa gy'asumba ye Busaana bamuyita Sunday Ronald naye nga bano abali ebweyogerere kuliko Eric Wansimbi ne Elia Wansimbi ne Elia Waiswa ne Eric Wansimbi abo be bali bweyogerere nga bakolayo kanisa gye basinzira okubeera nga baweereza John Bosco Muzaale ye yazaalibirwa Kamuli kati maama we ne taata we bajja mu Kampala okunoonya emirimu ne babeeramu Muzaale nga baweza emyaka 9 baddayo Busaana bagenda Busaana ne basengeeyo kati batuuze beeyo naye nga kati John Bosco Muzaale ye wamala otugendako yaleka abaana 2 okuli Brian n'ekikomeko Muzaale Brian n'ekikomeko bonna mwebali mu kibuga muno nategeerako nti baali bagezezaako okubeera nga bakola ku nteekateeka nabo ey'okubeera abayimbi naye oba olya funding z'abalemesa ne baba nga tebasobola kubeera nga baproceedinga n'ensonga ez'okuba nga bayimba so we batyo John Bosco Muzaale naye nga John Bosco Muzaale ajjukirwa nnyo ku nnyimba nga yazimba ne munabuddo bamuyita Eric Jumba kwaliko oluyimba waligo tuli ku bugubi omwana waani okyawangani kyekiseera lwe luyimba lwe yayimba ne Ssenga Justin Nantume ekitiibwa ky'abaami ebwetunyiga deni eddembe
then abanyooma abayimbi ze zimu ku nnyimba za John Bosco Muzaale, omusajja omu ku baalina eggono. Mu kikula kye yali musajja mutono nga bw'ondaba, yali musajja mumpi. Nabalagako ekifaananyi ku Facebook, oba oliawo osobola ogendayo ne weezuulira ekyo ekya John Bosco Muzaale nga bwe yali afaanana. Naye nga amanya ge amatuufu yali John Bosco Muzaale Kikoni. Kikoni linnya lya jjajjaawe azaala Elia Kesi, taata wa Muzaale. Kati Muzaale eka yafuuka family name nga buli omu bamuyita Muzaale. Kale bantu bange bagamba nti mwe abalina business ez'okubanga mulanga mujje tubeere nga tukola enteekateeka ez'okulaba nga tusobola okuyisa obubaka bwammwe wano ku channel ya Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Chikaya College and Vocational School abo be bamu ku be tutambula nabo mu nteekateeka eno. Ndowooza mu ba sponsors yoyo tutambudde nayo kuva mu 2021. Tulina Kalina Pub okuva Ekyengera, abo emipiira gya Bulaaya gino gibundabunda. Premier League wuuyo anaatera okuddamu, ate ttiimu z'abendi zitandika okaaba amaziga, bangi baabongezezza endagaano. Kale osobola ogendawo n'oba ng'osanyuka. Abaagala pool waali, ebisulo weebiri, ewaka omukyala akutamye, osobola ogenda n'obeereyo. Nsuubira era n'omwami n'omukyala naawe bw'oti oyinza okwetamu omuntu wo ogamba akangende mpumulireko wano, n'ogenda ku Kalina Pub Ekyengera. Then osobola ogafuula amakaago ag'okubiri ng'ovudde kugawana eka. Kale Kalina Pub. Tulina St. Michael Educational Center abasangibwa Kiwanga Mukono. Etwalayo omwana okuviira ddala ali wakati wa baby ne top. Ndooza top yandibadde kya 7. Basomesa okuva ku baby class okutuuka ku ky'omusanvu badde ne boarding. Mwami Bazibu Michael yakwasaganya enteekateeka ezo. Then mwe abalina ebiyungu, zikabuyonjo, binaabiro, mbalaza, bijja by'abantu bammwe nga mwetaaga okubeera nga mubiteekateeka, awo N&M Express Talazo Masters be bagenda okubanga bakolera ku nteekateeka eyo. Gwe omuyimbi ali eyo oyagala luyimba lw'okulukuteera ku channel, jangu twogerezeganye tubeere nga tuteekako. Gwe ayagala okubeera nga ojja tukukyazeeko channel weeri just kukola nteekateeka ne tufuna program eyimiridde, nojja ne tubanga tusobola okubeera nga tuweereza. Kale kyekyo nkusaba nti weerekereze subscribinga, commentinga, sharinga. Mwe abalina ebibuuzo byammwe osobola okiteeka mu comment section, oba oliawo nsobola okubeera nga nzija nemba nga nsobola okubeera nga nkinoganya bulungi. Naye ebiseera ebisinga era tugenda kukozesanga programu nsinga zino. Tukyaza omuntu najja natotola ensonga ze. Nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst.